Ronald Edward Frederick Kimera Muwenda Mutebi w'okubiri yazalibwa ng'ennaku z'omwezi 13 April 1955 mu ddwaliro ekkulu e Mulago. Azalibwa omuzaana Kabejja Sarah Nalule ow'Enkima ne Ssekabaka Edward Frederick Walugembe Luwangula Muteesa ow'okubiri. Emisomo gye yagitandikira Buddo Junior School gye yava ne yeeyongerayo ku ssomero ly'abakongo erya Sussex ne Bradfield College mu West Berkshire e Bungereza. Wano we yava ne yeeyongerayo mu Magdalen College e Cambridge. Ekyennaku abakyali e Bungereza ate Buganda embeera n'etabuka. Eyali Ssaabaminisita Milton Obote bwe yakyukira kitaawe eyali President mu kaseera ako okukakkana ng'olubiri lulumbiddwa mu mwaka gwa 1966. Ng'alinga alengedde akadde akakazigezige mu maaso, Ssekabaka Muteesa yategeeza Obuganda ng'Omulangira Mutebi bw'agenda okumuddira mu bigere. Ekiragiro kino eky'ebyafaayo yakikola ng'ennaku z'omwezi 6 Agasti 1966 olwo ng'Omulangira wa myaka 11. E Buganda nga bizibuwadde Kabaka yadduka kipayopayo okuyita e Rwanda okukakkana ng'atuuse e Bungereza. Tekyamanyika nti luno lwe lwali olugendo lwe olusembayo. Mu mwaka gwa 1969 yakisa omukono mu ngeri n'ekaakana etali nnyangu ya kunnyonnyola. Mu buwaŋŋanguse gye yakolera omukolo gw'okubika akabogo era enjole ya Ssekabaka n'eterekebwa okutuusa mu mwaka gwa 1991 nga Idi Amin Dada amaze okuwamba. Ono yasalawo okuzza enjole ya Ssekabaka Muteesa n'eterekebwa mu Masiro Kasubi ng'ennaku z'omwezi 4 omwezi ogwokuna mwaka gwa 1991 kati gy'emyaka 54 gy'akayita. Newankubadde Omulangira Mutebi yaliwo mu kutereka enjole ya kitaawe, Amin teyamuganya kusigala kuno, yamuzzaayo e Bungereza asome. Kino kyaleka Buganda terina kabaka okutuusa mu mwaka gwa 1993 gy'emyaka 24 kati. Ng'ali e Bungereza, Katikkiro Joash Mayanja Nkanji eyali mukuumaddamula yamusindikira abakuza okuva mu Buganda okwali Joyce Mpanga n'abalala okumulabirira. Mu kaseera kano ng'akwazza emisomo gye yakolako ng'omusunsuzi wa African Concord so ng'era yali memba wa African National Congress. Ng'abayeekera ba NRA bayingidde mu nsiko mu 1981 Kabaka yatandika okufaayo ennyo ku byali bigenda mu maaso mu ggwanga era yeegatta ku bayeekera bano ng'amakulu kwali kukkiriza Buganda okwenyingira mu lutalo luno era kigambibwa nti ye yali emmanduso eyabatuusa ku buwanguzi bwa 1986. Emirembe nga gibukadde mu Uganda, Kabaka yakomawo ku butaka nga Ssaabataka mu mwaka gwa 1998 nga wakayita emyaka 2 nga NRA wambye. Kyokka newankubadde yali yakkanya ne NRA okugiwagira, kino kyali kiganya okumalira ddala emyaka 5 nga Kabaka mwali mu Buganda. Kyadda kyenzikiriziganya zaatuukibwako mu mwaka gwa 1993 by the Kobe clan, again demonstrating ku mukolo gw'ekitiibwa ogwali mu kifo ky'enkizo Naggalabi. Ssaabasajja Kabaka yatuuzibwa ku Namulondo y'abajjajjaabe ennaku z'omwezi 31 Julayi wa 1993 nga myaka 38 egy'obukulu. Bw'atyo n'afuuka Kabaka owa 36. Ssemanobe asumise Kabaka olubugo mu mpisa yennyini ey'Ekiganda. Olw'okuba Buganda yali emaze ebbanga nga terina kabaka ng'era ennaku n'ennyiike beetimbye Abaganda baasanyukira nnyo obuvumu bwa Kabaka ne bamutuuma n'erinnya erya Muzzangoma okugatta ku mannya enkomo g'alina. Ssemanobe reversed the Kabaka with the back cloth on the left hand side. Nga kyajja atuule ku Namulondo, Kabaka yakimanya nti Buganda bantu, kale yatandikirawo okutabaala amasaza ga Buganda ng'ekigendererwa kya kujjukiza Baganda nti Buganda lwazi era nnyinimu mwalimu. Nga kitegedde nti obwavu buyimbye abantu be Ndubaali, Ssaabasajja yatandikawo enteekateeka ezikulaakulanya abantu be. Okutuukiriza kino yatondawo ekitongole kya Bukadef okutembeeta ensonga eno. Mu byenjigiriza, Kabaka yatandika okwetaba mu kutondawo amasomero abaana ba Buganda baganyulwe mu bugonjefu. Tulina essuubi nti abaana abatendekeddwa mu kisaakaate bajja kuba basaale mu kwenyumiriza mu mpisa n'ennono n'okuzaagazisa abantu abalala. Kyokka ng'akola bino yakiraba mu maaso g'Abaganda nti si basanyufu bwe yanoonyereza ennyo n'akizuula nga kino kiva kuba nti Obuganda tebulina maama. Mu August nga 27 1999 Kabaka yakuba ebirayiro mu Lutikko e Namirembe ku mukolo ogutaliddamu kubaawo kuno. Kyali kijjobi kyakusanyukira ddala okukira ekyali ku mbaga y'amajanja n'enjovu ekavumba. Essanyu lyajjula Abaganda, Maama Sylvia Najjenda Luswata bwe yalagibwa eri Obuganda mu butongole.
Mu kiseera kino Kabaka Mutebi y'omu ku bakabaka bakyasinze okuwangaala ku Namulondo n'obuwangazi mu myaka. Wakati mu kusoomoza kwonna, Kabaka akyasigadde nga ye muntu asinga okuweebwa ekitiibwa mu Buganda ne Uganda okutwaliza awamu, ye muntu yekka atasosola mu bibiina era yaniriza buli akemettereddwa emmeeme, akaluubiriziddwa, asobeddwa oba yeetaaga okubeerwa. Ku Ssande eno ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi guno ogwokuna omwaka 2025 Empalabwa, Cuucu, Nnyinimu, Nantasongwamu, Empologoma, Nantalinnya ku Kateebe, Maaso Mooji lwagenda okweza emyaka 7 ng'ayuuguuma. Ayi Katonda, kuuma Kabaka waffe. Susan Nannyanzi, agafeeyo ku Spark TV.